Kasim Hassan yaffera taata yemwewolera obukadde 2 nga buli mu interest ya milioni 6. Profesa Wabwire Makerere taata yali wakufunako ku sente era zaali za kusasulwa nga Kasim agambye oyo Male Mabiriizi nti agenda kuzisasula, ye yazisasula. Olunaku lwe baali ab'okuzijjayo, olunaku lwe baakola endagaano, Profesa endagaano baagimaliza leeti Makerere n'abagamba nti banka nzigale so mukeere wano ku makya. Enkeera Profesa yali mukwano gwa Mabiriizi, kataata yali tannaba kugenda. Mabiriizi yayita buyisi n'agenda wa Profesa Wabwire najja Wanjala Wabwire najjayo sente obukadde 2. Taata agenda omukubira nga takwata simu atugantuge. Time eyita taata akubira Profesa amugamba nti Mabiriizi yazze dda wano sente nenzimwako. No problem. Taata looza ajja mulaba, teyamulaba. Mabiriizi disappeared. Kati time later yalina okusasula, yasasula kondo za installments 2 oba 3 around za 6 million na defaulting. Bwa defaulting Profesa natandika okubanja taata. Bwabanja taata eventually amugamba nti oye sente saakwatako, oli mukwano gwe yazitwala ate ne kiyazeewozesa kwali kuteeka mu business ye. Ko taata ati ko Profesa Joke kati tutaligeko okubanja Mabiriizi. Mabiriizi we yategeera nti taata ne Profesa bakwataganye n'asalawo abawawaabire. Yasooka kuwawaabira taata keesi eno zeri 525 eya 214 then eya Profesa eri 256 ndoza 256 eri ngambye 2525 then ndoze nebera 526 bwe baserabide 214. So kati Profesa gwe basooka okukwata ne bamutwala wali ku executions High Court. Bamuvunaana nti Kasim kagamba nti yasasula kamusasula obukadde 26 n'agaana okawa ekyapa era kaagala ekyapa ne miliyoni 79 ez'okumutaataaganya. Kese eyo Profesa bamukwata okumweyimirira omugjayo miliyoni 5 security. Not long later bakwata taata Haji Mutumba bamutwala mu executions. Omusango gwe yali amuguddeko nti yamuwola emitwalo 3 nezifuuka obukadde 5 era zaasaba taata asasule. Taata agamba nze tampulanga ku sente, if anything nze namwewulira sente n'atazisasula. Era omujirizi wange ye Profesa kati omulamuzi awuliriza, registructure awuliriza era asazaamu judgment eyo kuba baali bamusalide exparte kitegeeza bakusalira nga toliiwo. Kati kesi bwe taata bamuwa bail era asasulayo security ya miliyoni 5. Mabiriizi agenda azibbayo akozesa olukujjukujju azibajjako agamba nti eyo yali part payment ku sente ze yali abanja, which is not the case. Kati okuva olwo taata alwala yafuna stroke mu 2015. Stroke eyo yamukuba wansi era okukkakkana nga takyasobola kukola mirimu gye. Yali tasobola kukikkiriza engeri omwana gwe yalabirira n'aweerera n'atuusa ku university n'amwewolera ne sente ate gy'amufuula omulabe we n'atuuka okumuwawaabira n'atuuka n'okugamba registrar bwe yali amuta. Mabiriizi yagamba registrar nti okoze ensobi nnene nnyo okuta omusajja oyo mubi nnyo, ze nasasudde ne sente zange agenda eruzira mu civil prison ate kati omuto otya. Era omukyala yanyinya bunyinya mutwe n'amubuuza nti omuyita otya, oyo omuyita kitaawo yanyinya bunyinya mutwe. So to cut the long story short, that is Mabiriizi omufere. To me mubbi amateeka yagasoma kubba so si kuyamba bantu, so sigamba nti yagasoma afuuke munnamateeka agenda okuba nti ayamba eggwanga lino n'ensi yaffe okuba nti etereera. Era bye muwulira simanyi ayogerera abatalina ddoboozi apanga panzi kulaba nti kasita ayogera ng'afuna abamuwagira nga batandika ndoza nga bamuwa ku sente here and there ng'asobola okuyimirirawo. Naye sigamba nti yaŋŋamba lumu nga mugamba asasule taata, asasule Profesa ate ekyapa kyani kya taata. N'agamba sisobola kimuwa, awo ngenda kutwalawo. Ne mubuuza nti oyagala taata afe, ko ye bw'afa ng'afa. N'agamba nti ati pasita gw'olina obuzibu
olina nnyo ekisa naye kankubuulire bw'oba tosobola kutta tosobola kugaggawala omuntu asobola okuvaamu ebigambo bwe bityo era I closed my door for him. Simulinaako Luganda, simulinaako ki, simulinaako ki. I don't want him in my life. Era taata agenda okufa nga amugobye mu bulamu bwe mu bintu byamudisowuninze takyalina kintu kyonna kyamwagalako wadde okuba nti alina kyagamba nti alimuwa kubanga yamufera nga mulamu n'amutuusa ku point ekaaba amaziga mu kooti n'afuna koma n'afuna stroke n'abyamujjanjabira wane Mengo yamalawo emyezi 3 ng'ali mu koma. Taata eventually recovered naye ngera tazeemu maanyi yali takyakwata masimu we yafiira nga bw'omukubira agatya era nga esimu ye tebeerako ebeerako only when ayagala okukuba era olumala okukuba ng'agijjako. Kati wano gwe twalinga tumwagala nga tukubira bato baffe oba maama kati covid bwajja kati kubanga bagenda omuwa nti pasita akwagala abamanyi gwayogera naye so si kufuna simu kuba kaamukubiranga ne kamuwemula ne kamuvuma ne messages ezimu nzirina nga kamuvuma kamuwemula kamutiisatiisa ngenda kutwalawo ojja kufa n'ebirala bingi nnyo. So Mabiriizi obulamu bwe butwa mu society bwe kiba nti akoze ebyo byonna ne bamukwata ne bagamba nti bamusiba emyezi 18 ekyo bamuwadde kitono bamuwadde kitono. He's a misfit in society. He's a misfit in the legal profession. He's a misfit in activism. Ti abantu abalwanirira ensi eno ebeere ennungi oba ebeere bulungi. He's a misfit. Tajaayo tafitingayo eyo ye afitinga mu dungeon erimu abantu abali brutal, abali heartless, abali unkind, abali so greedy, abali n'emitima egiri madaras nti oba ofafa yika staff na kyakola ki kyayagala. So bino byonna byayogera simanyi ataasa abantu akola ki kati yeeraga simanyi yawabidde president yawabira kabaka yawabidde kugamba buli kintu kyonna yali wano yawaba. To me is a misfit. Okay. Anoonya bunonya omanyi family yatuuka ekiseera ne mu rejecting olw'ebyo bye yakola taata kati anoonya where to belong ate waliira. Tugambe nti no taata wo yakuza mukuze oba mutowo? Saatambulanga na taata nze namulaba bukulu. Okay. Ne bamunyanjulira nti muganda wo baleeta ron taata ngamba ti omwana oyo nayamba muyambe kuba n'esente zamutwala ku university taata yali aganye okuzimuwa olw'empisa ze naye anti wange naamala bwampitiramu nemuganja agamba taata since amuwerede from childhood amuwerera amumalirize n'olwo nalwo luggwe era taata ne mumatiza taata n'atoola ssente yazikwasa nze emitwalo 5 asobole okugula byayagala ndoza zali singawo yazimpeera wa maame nateete kataata bw'afudde ate Mabiriizi awawabidde maama nti ayagala property nti she is a trespassing ye ate okuba beneficiary. Omusajja wa making sure nti alwala afa ate ogamba otya nti we beneficiary. Omusajja yakubugoba mu bulamu bwe newe yafiira. Mabiriizi yali e persona non grata awaka kawabeere na tete kawabeere Lubaga kawabeere Kamoja nga taata yamugobera ddala tasobola kulinnyayo kuba taata yagenda ne ku poliisi ewakaliga ne bamugamba nti tageza n'alinnyayo kesi yaliyo. Kati ate ogamba otya nti you claim nti oli rightful beneficiary nti ogoba maama abadde alabirirawo nga yasolooza ne ssente nga taata waali ate gwogamba nti tate kwazisolooza newe those unilateral powers. Musumba tulowooza omusajja oyo awaaba ayinza naawe okuwaabira byonna. Yawaaba dda yawaaba nti nze ne muto wange Faizo Mutumba ne mwenyinaze Sofia Mutumba ne maama Nateete nti ate kuga tumugobaganya naye nga ate sife twamugoba taata ye yamwegobera yennyini ate yamugoba lwa bikolobero bye okubeera ne brutal murderous heart nti yagamba omulamuzi nti omusajja oyo mubi nnyo asaana kufa. Nasasudde agende Ruzira ate omuto otya musajja mubi nnyo akati omuntu afaanana bw'atyo nze yaŋŋamba nti bw'oba tosobola kutta tosobola gaggawala kati ate agamba atya nti nze namugoba bw'aba awaba ne bw'aba waba cases 10 I don't mind. If you know those are tellers for little children
ne bw'awaba cases akakadde ngenda kuziwoza ate muwangule kuba talina mateeka kwe yeesigame is just a fraudster, typical fraudster. Bino bye yatagalira Kabaka ebyo biwero, byatagalidde ku Museveni ebyo biwero. Let him not joke. 88.8 CBS FM.